nalabye Pastor Sempa ngali ku TVM nga nkonjera obuseegu nga omusajja yanjogeredde ebigambo. Pastor Sempa eno conference njikoledde ngamba kati wano kikoze ki kigenze wala bannange omuntu anakusibisa oba okola ki oba omulaba. Sempa yagala kunsibisa kusinzira ku statement zenakoze ki zenalabye nga ayogera nga ndaga wuyo ensonga zange yazitutedde wa Balamu ng'omusajja yimba atya ku buwala obuto. Sinayimba konti njagala obwana obuto babeera olwo bankonjera. By the way nekya kye nalabye Bannayuganda balabika baagala just abantu nga bazikirira buzikiriza like comeback yange erabika erina engeri gy'eryo balumamu. They don't want me to come back. By the way, mbalabano balabanga baposinga olikozesa omwana oyo, you want to come back, you want to come back. Bannanga I want to come back. Okitegeera era babeerawo mbu you want to come back mbula okuba nkozesa ono omwana okozesa omwana omuto, you want to come back. Ekituufu kiri nti I want to come back kyemugaa kibaluma olwo baaka amubaaka mundeke nyimirwe come back yange. They don't want me to come back. Ate baagala nsibire mu makomera kola kunsiba. There are some artists abalumwa banji balaba ndi coming back kati kibaluma ngotomanyi banwanisa muganda we waliwo n'aba blocking account zange okunnemesa ogwenga viral. Omwana yakomezaawo baleyo bazirwana. So now you are coming. Nada nja kukkiriza nti omwana yakoze kyamaanyi nnyo ku kamubaaka yange. Kyovola bamufiiririra. You are right. Kyovola bamulwanirira nwanirira eddembe linange. Okitegeera? You are fighting to come back. I'm not fighting to come back. I'm already back. Already back. Kati kwekulaga musimu yange akayimba obwala obuto buli wenpita bakayimba azanya nkutidde tekali nakuzanya no ku TV ne bana abantu ba TV. But they want you to go back. Okimanyi mbuno waliwo TV yagano zanya akayimba ako mbolo okuba mulimu ebiteeteeyi ne bannange abantu bameka abakalaba abantu nga bambadde ebiteeteeyi TV ki wamato jogera sobola ebukedde yagano zanya akayimba kange mu mulimu abamade ebiteeteeyi naye nga abantu bambala ebiteeteeyi walukaga yambala Gomez demu kajampu ni wande Uganda naye yambala Gomez ku stage is Freedom City. Okitegeera abantu bambala ebiteeteeyi abantu bambala Gomez abantu bambala buli kika kyengwe z'abakazi ku TikTok okwo banji bantu bakola content wabaki owabakazi naye muganda wange abantu tebaagala nkaminge baaka nekimulina okumanya nje I want to come back kali okitegeera mbalamusiza nnyo Bannayuganda amanya ne Dobozi yenze Henry Mwanje ndi wano eno oluvannyuma lw'okufuna ebigambo ebingi oba tags ez'enjawulo nga bantagingamu social media okwo n'ebyendabye ku TV nga boogera ku limba lwange olw'obuwala obuto. Abantu balina engeri gye babuzaabuzibwamu bwe nayimba ekigambo obuwala obuto. Balabika bawulira nga nze yali agamba ba under age. Naye ndi mweno press conference okutegeeza nti sitinali nkola ki nyimbako ekigambo obuwala oba obuwala obuto kitwalanga opposite y'abakyala baki abakulu. Ebbanga lyonna kibadde kinnuma nga buli we bantunuzaamu kamera bagamba Henry Mwanje batugamba oyagala abakazi abaki abakulu. Ekintu ekyo nno nga kinnuma. So paka Mukama lwe yampadde omukisa nenfuna idea eyimba ku buwala obuto. Ate ekigambo obuwala obuto kyo mbadde nkikozesanga ebbanga ddene nnyo. Waliwo n'oluyimba lwange olwa awululu nakikozesaako. Bwe nayimba ne ŋŋamba wajjanga abalala nga nkulaba olina amalala nakuyita buno obuwala obuyaayeyaye oba kitegera. So nze ekyo ekigambo obuwala kitegeezera abawala ne bw'obeera ggwe abawala n'obuwala ekigambo ekyo kitegeeza kitya kyekimu. Naye juzi wano kubanga mu nsi eno bw'otandika okulaba ate nga abantu abakulu bakuyinako complain kaba kaseera okubanga ojja n'otangaza eggwanga kuba nze mbadde ngambira nga sibifaako nnyo naye bwe nalabye Pastor Sempa ne ŋŋamba kati wano kikoze ki kigenze wala bannange omuntu anaakusibisa oba okola ki
oba omulaba Sempa ayagala kunsibisa kusinzira ku statement zenakoze eki zenalabye ng'ayogera ng'andaga wuuyo ensonga zange yazitutedde wa Balamu ng'omusajja ayimba atya ku buwala obuto. Bannange singa nsobola balaga ka vidiyo ako keyakoze kuba nakafunye ng'ali ku TVM oyayogedde ekigambo obuwala obuto wennyini yamaze n'anyigawo ekigambo obwana obuto. Mulina engeri gye mubuzaabuza ekigambo ekyo obuwala obuto n'obwana obuki obuto. Kitegere ekintu ekyo saayimbako obwana buki buto. N'ekirala bannange nze ndi muyimbi sometimes mutukkirize tubayeeyize ffe tuyiiya ebintu nga tuyina kyetusinziirako tetumala gayimbayimba. Kitegeera tetumala gayimbayimba. Generation eno ejjuddeko abaana abawala abato bangi nze bwe ntambula mu mabaala mbasangayo bwe bati nga bajjudde buli bbaala ogisangamu obuwala obuto. Bakitegeera ekintu ekyo. So nensalawo nyimbira abaana abo ate bongere okufuna confidence kuba abaana abo ebiseera ebisinga baba tebalina ssente obuwala obuto newankubadde tebulina bizibu bingi. So bulina engeri gye bwekubamu free ne busalawo okucakala naye bwe buvaawo bwe bugenda mu bbalayo ne busangayo bano abakyala beekoleddemu ku ssente butandika okubeegomba ne butandika okuyiga emize emibi emize egy'okwagala okweryamu like mbu nabo bubeeremu ne kuki ne ku ssente. Nenjagala okuyimbira abaana bo nembaga abanaye tubaagala yali temukola ki temulina ssente tubaagala we love you. Nenjagala be celebrating naye nze kulange kyenkakasa ekintu ekibuzaabuzizza abantu kayimba ako buwala obuto ndowooza lwa nsonga nakozesa omwana ono muki mu challenges zange okitegera nga mulenzi ate nga yeeyisanga omuki ng'omuwala onfuna ndowooza ate ne batandika okugamba ndowooza buno bwe bwana obuto bwe yali ayimbako. No si bwe kiri. Ono omwana nze namulaba dda before you people nga temunnamulaba naku media newankubadde ngenza okukola naye challenge eza luno oluyimba lwange olw'obuwala obuto mwali mwamulabako dda naye nze nali namulaba dda before even okubeera nga mumulabye kuki ku TikTok. So ng'era ali mu karakita eno eyo gye mumulabiramu ey'abawala bwe nabeera naye ne tutuuka ne tulemagana n'agenda n'abuna streets zonna zonna naye nkakasanga era buli walaga alemagana n'abantu kubanga ye yagamba yembeera zizezo yeyoyo bwatyo bwakola ki bwali era bw'ogezaako okumugamba nti gezaako okweyisanga abavubuka ofuuka enemy we mu bufunze nti ono omwana abeera ku street oba abadde abeera ku street ate sigamba nti talina bakola ki bamuzaala alina abazadde be negoloza lwaki tali nabo ku lwange nze ngamba ensonga y'emu nti ne bazadde be bagezangako okumugamba nti beera ng'omuki weeyisenga abalenzi oba okitegeera naye ndowooza ye kozi nze kusinzira bwe mulabye kimuto kyalinga obwongo. This time around bwakomyewo ewange nga mwenna mulabye eyo bwakomyewo yakomyewo nga ngamba Uncle Henry nsaba kubeera kuwanira kubanga akimanyize nze mu kumwaniriza saamwaniriza mu kusookera ddala saamwaniriza nti njagala kubeera nga mukozesa content oba kumuteeka ku TV ne wano gy'oli abalamu we namutadde ku TV we namutadde mu content saalina kirowoozo nti ngenda kuddamu okukola naye ka video akaki akalala nakolamu naye awo just ka video kuba already yansanga olimba olange nalutadde olw'obuwala obuto ne mugamba gyatukolemu ka challenge bwe tukolamu ka challenge bwe mba nga nkapostinga ne nteekako caption ne ŋŋamba nti
oyo no gomulaba mu red mulenzi temubuzabuzibwa nemuyita omuki omuwala awo ka challenge ne kagwenga viral cause abantu bali bamulaba naye nga tebamanyi nti mulenzi nze blowing cover ye nti obulamu bwali bumutambulira mu mbeera eyo bulungiko ng'alaga abantu basanze abamu abalaga nti muwala n'abayitako abalala n'abalaga nti mulenzi beyetaaze okutegeeza ensonga eyo so labanze bwe blowing cover ye nimbaga abanango muki mulenzi era ka video kagoyinga viral nyonyo aho nange nentandika okukola bu video bulala nga ndi naye kubanga ate nalinda nga kinkolera okutambuza oluyimba lwange olw'obuwala obuto okitegeera n'ekigendera kyange tekyali kyakubeera nga nkola naye video buli kadde nina kirabanga kinkolera okutambuza oluyimba lwange kuba mwali temulwadde matu era I will admit nti yannyambako nnyo okutambuza oluyimba sigenda kubalimba sawa zino oluyimba olwo waliwo TV ezimu ezaagana oluzannya nga zeesigamira ku nsonga yo n'omwana nga balowooza ndabika ndi waabiri biri ebintu oba ngezaako ku promotinga biri ebintu byesobola kubanyonyola naye nga si bwe kiri nze ndi musajja muganda awa ennono ekitiibwa ndi musajja muzadde nina abaana era nno ensonga lwaki nyambadde bwenti kitegeera ensonga lwaki nyambadde bwenti saagala muntu yenna abuzibwe olwa enkola y'omwana ono oba ekibeera kye omwana si waabali si waabiri just omwana ali talented ye ng'omuki ng'omuntu era nkolagana naye ng'omuntu ow'ekitone ate ekyenjawulo ali very talented era abatamwagala abali eyo abamulabamu ebituli mwensina nange kyembaagaza kuba abamwagala mbalaba bangi abamwagala basobola okutegeera kyayitamu era abo betwagala ssaawa zino basigale nga bamwagala nga bamwagira kitegeera ekintu ekyo era ngenda kubeebaza abaagala omwana ono nti mwe bali kumwagala kubanga nkakasa mwenna abeefuula waliwo boosanga eyo nga beeyogeza enwe mwanje olyawo omwana omuyigiriza ebibeera logologo nugane gwe baneeno balowooza gwe basoose kale balowooza nze nsobola okukkiriza omuntu okubeera bw'atyo naye ekibuzo kyange kiri nti mmwe abagamba nti njigiriza omwana ebibeerabeera mmwe kye mugamba gwe musoose okulaba eyo oba abo be mulaba abakulu eyo babazaala abakulu nabo babeera bato abantu bwe bati gye bali batubeeramu namwe mubalabe eyo bananga abankwata ku video kye mugamba temulabangako banamawulire kambabuuza ekibuuzo temunambuuza ekibuuzo kyonna temulabangako omusajja bw'atyo yenna nga yeyisanga abakazi ebbanga limu badde mu nsi temulabangako basajja bwe batyo bangi eyo abo nabo tebabazaala nga bakulu babazaala bato ekyenjawulo nti ono omwana alina extra talent nti ate ye mulala ate talinga abo nno be mwali mulabyeko ekyo kyenjagala nakyo mbakakasi bali tulaba bakulu mulaba bakulu ono omwana akyali muto lwaki tomugolola nga akyali muto gwe kyogamba abo abakulu tebalina bazadde oba tebalina paasi zibagolola oba omuwaana nnyo because nze njogera ku talent I love his talent talent kyeyo gyoyogerako omwana ayimba Bannayuganda ssaawa zino bakimanyi mu kusooka nalimba agamba nti omwana alina talent nga balowooza mbalimba ne bamala ne bakizuula ne bakimanya nti alina talent musajja muyimba Ennyimba ze ziriwa tanasumulula ku nnyimba zonna zifa ennyimba ze ssaawa zino alina akayimba ke ku TikTok kwe kali sinakateeka ku TV lwa nsonga buli
kimu nkikwata mpola ate nakamulaba omwezi ngogu nga kale in fact mwe mwamuyingiza mu showbiz ennyo kuba mwamwagadde abantu bamwagadde nze nno mbabuulira era gwali eyo nga tomwagala ogenda nokuwulira bubi nnyo nze nno kati nkolagana naye nga bwe kiri nti nno yajja n'angamba anko kambere kwano olira bulungi ate nga nkimanyi bulungi nti abadde abeera ku street bwasula wano bwasula wali bwasula wali so bwe nabadde naye nendaba nga ate abantu bamwagadde ate nga muyimbi nga alina ekitone nenjagala nki elevating oba kisegeera ye mwongereyo yeyagale like abeere proud kuba era ekyo kyali like ekitone kyalina kina lwansonga naye era akola ki akyagala nga bwe nakugambye nti nali namulabako dda nze we nasooka omulabira yali si muyimbi tiyandaganako nti muyimbi just yali azina buzina bwe ekitegeera naye ebbanga ate lyamaze nga twawukanye ku street n'agenda n'ayongeramu naye okukola kyokuyimba naddamu okumulaba nga ndeetera buyimba nga ngamba anko nakozeyo akayimba nga bwaddayo nga bwadda nga bwakola ki nga bwaddayo kozi nze nina enkola yange siiraga muntu ng'olina empewo sisobola kugamba mbukola ki mb'omuliro guugwo ate ng'olina empewo olina kwero ng'olina okumanya kyokola ki kyeyagala ng'omuntu so mpaka lwe yakomawo n'angamba anko nsaba kola ki kwera wano anko ngenda kuba nkola ki kuwuliriza naye nemmanyi obuzibu bwe nemmanyi ebimutwala ebimudduse ebimubunye emiwabo oba ekitegeera so mukwata mpola mpola Henry oba otya nti omwana oyo wanava ngaze mukarakita y'omusajja ate kyogamba nti buli luyimba lwe ngenda okukola ngenda ku bantu nze yakoze oluyimba lumu obwala obuto era yalukoze ne lugoyinga viral oba kitegeera ekyo kyo I'm happy for that nonno era y'ensonga emu lwaki ndi kumuddiza ndi kumukolera bino byonna bye mulaba nkola ki nkola kubanga ate nze nange mmanyi kyali ekiki ekituufu obuvumu obujjawo bubeera naye nga ne famire yamulemwa bigambo ebigenda mu maaso n'okwogerwa era n'ebirijja mu maaso nga byogerwa tebikufiirize ne famire yo okwawukana kakati olaba ono omwana nze obuvumu wembujja nkimanyi nti nno mwana muto oba kitegeera muto ate ali ku street kyogamba mugobe kale muleke addewa so you prefer him okubeera ku street muwala mulenzi lwaki toddayo ewamu bazaddewo wani bazadde bange bangoba because baali tebabya like sky tebangoba like nagenda olaba nga kisuse baffe nga babogerako ku kyalo naye mbuwa ekanyesikeni lwaki tobeera nga musajja because I feel like a girl you know obeera wa mbeera ne uncle him ewammwe ewaffe mbeera ishongole gye wava ishongole ndi mwana munyankole bazadde bamanyi gy'oli bamanyi bulungi nti ndi mu kibuga era tebayinza kuba nga tebandewo kutikfa. How old are you? Me? Neetaano. Osoma? Ninatandika ku mwenda okusoma. Gy'otambulirayo abantu bakulaba batya? By the way, nina baga mumanyi lwaki njogera nti njagala genda mu America. Kansooka nkibagambe bulungi. Like oba otambula omuntu n'akuzoganya n'akuvuma like n'osirika n'otambula wali nga basatu bakwagala musanvu tebakola ki like tebakuliimu nnyo kale nga bw'olumanyi tebalowooza nti nze ndi biri bisekiso balowooza nti nze ndi biri okitegeera naye nga tobiri nze just I have my talent nkimanyi nti ndi muyimbi so ebyo tebinkwatako kuba ebiseera ebisinga be bakuba baba banoonya ssente mu bbala nga bagenze kkuula kati so nze engeri ndi omuyimbi sofuna ssente ze kati kye kiba kintwala mu bbala okkuula yeah so kyokula njagala nnyo ogenda mu America for that. By the way, n'ekirala abantu bwe bati mubalabyeko mu Uganda wano mukoze ki naye kyendabye bannayuganda engeri gye tuli nti tuli bantu bannono ng'era bondabye bwenze nga nnyambadde mu ngeri yaki ey'ennono ekintu ekyo kirabika kitu disturbinga nnyo buki obwongo so tufundikira tujajinze abantu bwe bati oba kitegeera ate mu kubajajinga ne bammibwa emirimu oba onfuna bwe bammibwa emirimu
ne bagobaganyizibwa nga bolaba ono omwana nti yagobaganyizibwa kuva mu famire ye oba kitegeera at the end of the day abantu gye bakusindika oluusi gyokola ki gyolaga mbadde nsaba omwana ono tuleme kumusindiikiriza mwezi embeera ze mwagala okukola ki okumusindiikiriza mbadde njagala tumusindiikirize mu kubeera muki muyimbi mu kubeera nga ali mu talenti gyakola ki Mwanje, banamawule tukiriza bakupira. Beside from media, why are you silent nga amateeka wegali? Bwebanga si bituufu. Gye bakuyita. Kati nze ate nno mwanje nne kintu kye nayiga. Nze serwanira ntalo. Nze sina lutalo nali nnendwaniddeko ku nsi kuno. Katonda nze yanwanira entalo zange. Nze nasemba okugenda ku poliisi okwawaabira omuntu naye n'emyaka gyali 10 n'egyo. Oli yankuba. By the way, nze n'omwana mubeeramu kuba nze nkulidde ku street nange. Natandika okubeera nze kanze kanga n'emyaka 10 n'egyo. Oli yankuba nengenda ku poliisi. Bwe ntuuka eyo ne bangamba genda oleete ebbaluwa y'omusawo. Genda oleete biki bwe kitegere kintu ekyo nesikola ki nendaba nga biwanvuye saddayo okuva maka akaseera nze Katonda yanwanira entalo zange. Bangi bendabya banvumye nga mpulira nsobola n'obasibisa. Kiriza bakuvuma. No, bagenda kusasulira bwoba onvuma nze nga sina musango nonteekako ekyo kibeera Katonda balaba nze serwanira lutalo lonna Katonda yanwanira entalo zange. Pastor Sempa mukwasa Katonda. Pastor Sempa abo basajja bakulu bakkirizibwa okwogera ku nsonga zebalaba ezitali nki ntereevu. Naye ate Pastor Sempa kala mmalamu nnyo amaanyi ku myaka gye gyakola ki gyalina bw'abanga talabangako bantu kikula bwe kiti okitegeera amalamu nnyo amaanyi yamazemu nnyo amaanyi in fact. Kimanyidwa nnyo nti wadde oyagala abasajja abakazi abakulu nga bwe bagamba kati waze ku bato abakazi abakulu wabatadde mu butongole. Bwe nkugambye nti serwanira ntalo zange nze olaba we nayimbira akayimba kankangenda naawe akayimba ako nakayimba nina mukazi wange yali aŋŋumidde embeera zange ez'obwavu. Akayimba ako ndowooza kawezezza emyaka kigenda mu 9 n'okusoba. Naye mukazi wange gwe nakayimbira naye nkyali naye kitegeera bwe nayimbira akayimba ako akangenda naawe ndi naye gyali ewaka naye tetusobola kuvaayo kwewozaako buli kadde kye bakwogeraku. Naye nensalawo nzijja at least newozeko kuba nalabye nga brand yange erabika ekola ki efa kuba nange nkula ng'omuntu ate neetaaga emiti emito okukola ki okumpagira oba onfuna naye ng'ate ensi ensibyeko okwagala baki abakyala bakulu. Mukama nampa obwongo nenjiya oluyimba olwo oba kitegeera navuddeyo finally neneewozaako mola oluyimba. So, Henry, ovaayo bana bagamba nti wavudde ku bakyala bakulu ne bagamba kati mulya buto. Baba bakuwaayiriza abatuufu baba bavuula brand yo. Kati ate baba sinayimbako nti njagala obwana obuto. Babeera olwo bankonjera. By the way, nekira kye nalabye bannayuganda balabika baagala just abantu nga bazikirira buzikiriza. Like comeback yange erabika erina engeri gy'eri obalumamu. They don't want me to come back. By the way, mbalaba no balabanga baposinga olikwezesa omwana oyo you want to come back, you want to come back. Bananga I want to come back. Okitegeera era babeerawo mbu you want to come back mbu olwokuba nkozesa ono omwana okozesa omwana omuto you want to come back. Ekituufu kiri nti I want to come back kyemugaa kibaluma olwoyo baaka amubaaka mundeke ennyumirwe come back yange tebagala come back. They don't want me to come back ate baagala nsibire mu makomera kola kunsiba bana. There are some artists abalumwa banji balaba ndi coming back kati kibaluma ngotomanyi banwanisa muganda we waliwo n'aba blocking account zange okunnemesa ogwenga viral. Omwana yakomezaawo baleyo bazirwana. So now you are coming. Noda nja kukkiriza nti omwana yakoze kyamaanyi nnyo ku kamubaaka yange kyovola bamufiiririra. You are right. Kyovola bamulwanirira nwanirira eddembe lye nange okitegeera. So you are fighting to come back. I'm not fighting to come back. I'm already back. Already back. Kati kwe kulaga musimu yange akayimba obwala obuto buli wenpita bakayimba azanya nkutidde
tekali nakuzanya no ku TV ne bana abantu ba TV. But they want you to go back. Okimanyi mbuno waliwo TV yagano zanya kayimba ako mbolo kuba mulimu ebiteteyi ne bannange abantu bameka abakalaba abantu nga bambadde ebiteteyi TV ki wamata jogera sobola ebukedde yagano zanya kayimba kange mu mulimu abambadde ebiteteyi naye nga abantu bambala ebiteteyi Walukaga yambala Gomez. Demu kajambo ni wande Uganda naye Yambala Gomez ku stage is Freedom City. okitegeera abantu bambala ebiteteyi abantu bambala Gomez abantu bambala buli kika ky'engoye z'abakazi ku TikTok okwo banji bantu bakola content wabaki owabakazi naye muganda wange abantu tebaagala nkaminga ebbaaka nekimulina okumanya nje I want to come back Kali okitegeera ekyo kaminga baaka n'oluyimbo kali bwewoza balina kwogera ki bagala era be bali bannwanisa waliwo ne gwe nalabyera ku TV ng'ali yawoza bis sajjanze ebigambo ebyo siwana biyisa mukamwa sebo ng'ali yampoleza mbu sebo nze mbu nafuuse biseksu naye nga bannayuganda ebbanga limundabidde lwaki ekigambo ekyo mukintaddeko omwezi guno temwagala nkaminga ebbaaka but you have to come back. I have ate olina kamize ebbaaka era kakati bagenda kukakasa nti omuziki gukoze eki gutandise komba mulabanga ayambaddeko nga gwe kati wuliriza bino ebintu byakukwata mpolo nomwana akamulabira omwezi ogwo gumu okuddamu okukolagana naye oba namwe akamulabira omuki omwezi gumu temunsubira kumukyusakyusa mangu ntyo oba ekitegeera nze mukwata mpola ng'omuki ng'omugezi oba ekitegeera ekintu ekyo ngezaako okumufeedinga my character oba ekitegeera ngezaako mpolampola naye olutalo luki lunene kyobalaba njagala ngambe bannayuganda omwana ono bagira bakola ki bamulekera future kuba akyali muto Meta ine ekibuzo kimu mpozi bano aba bemwali nabo mu kibiina abayimbi bano